KAPEESA nti afudde abasinga twanyulwa ku mutima abantu abasinga baakaaba era mmwe bennyini mwavaayo ne mutegeeza nti ekyasse KAPEESA bali kuvuga speedboat ku nnyanja munne n'amutomera n'agwa mu mazzi n'afa ate mmwe bennyini ne mufulumya obutambi nga mulaga nti KAPEESA yagwamu yekka ng'alina omukazi ka speedboat bantu babiri. Era mmwe bennyini ne mufulumya video nga mutugamba nti KAPEESA mwamujja mu mazzi ng'akyali mulamu naye yafiira mu ambulance nga bamutwala mu ddwaliro kyokka ate wayita ennaku ntono ne mufulumya video ng'omulambo gwa KAPEESA gutayaaya ku mazzi. Ekisinza otujja enviiri ku mutwe okukeera ku makyanga ku akaunti ya KAPEESA tekuli video wadde n'emu mwazidiyiti nze zonna ne zivaayo. Kati nganze simple ogw'omuzannyo ngubuuseemu abakyagulimu mugubeere. A'udhu billahi minash shaitani rrajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Abadde muntu mulamu nga mukakamu nga yaniriza takugobera wabweru naye mutegekere neza mayanja kagenze ensene fulidde abadde mpate nene kwenekute. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum eri baganda baffe abaisiramu apozi ne baganda baffe abenzikiriza endala ne mbabuuzaako abooluganda Mukama yeebazibwe. Weewaawo amannya yenze Nyondo Rozet era nga nsinzira ku mukutu gwaffe ogwa Nyondo Media okubanga ate mbaweereza wano nawali oba agafa wano nawali nga tusinziira Dubai, UAE Dubai. Olunaku olwaleero, it was yesterday, kya confirmingidwa nti omugenzi KAPEESA abasinga gwe mumanyi nga KAPEESA kituufu yava mu bulamu bw'ensi. Abantu basinga bali confused olw'ensonga nti wavayo abantu ab'enjawulo nga bagamba nti omwana ali ku stand, nti omwana anoonya mawulire, nti omwana ali ku bibye era nekireetera abantu abamu okulowooza nti oba oli awo kituufu akyaliyo nga mulamu era naffe abasinga ne kituwa essuubi nti oba oli awo luli banaakola ki n'avaayo. So omwana oyo twanyolwa nnyo ng'ate twali tetumumanyi before era okumumanya oluvannyuma lw'okufa kwe tumutegeera KAPEESA oyo naye ate ntumunoonyerezaako ne tuba nga tunyolera wamu n'ab'eŋŋanda ze. So kyazuuliddwa nda kituufu mufu naye tweyongera okusaba Katonda omwoyo gwe agulamuze kisa era tusaba omwoyo gwe amukama aguwe ekitangala eky'olubeera gugwakire emirembe n'emirembe. Amiina. Ewamu n'okusaba Katonda agumye ab'eŋŋanda ze okubanga munnange bakkiriza nti ddala omwana yava mu bulamu bw'ensi era abagumye ffenna lyekkubo bagamba nti sekiriba kyataka mpaawo atali kyambala. Ffenna gye tulaga difference eriwo bwe budde ddi kubanga tomanya nange ngenda kuva ddi mu bulamu bw'ensi oli agenda kuva ddi mu bulamu bw'ensi. Byonna mu byonna kusaba Katonda kubanga alamuza emyoyo gyaffe giwummule emirembe, agiramuza kisa giwummule emirembe. Naye nga ate tunagenda wala kansooke ate mpiseewo ate abasponsors baffe ab'enjawulo abateekamu ku ssente ngaffe aba Nyondo Media agamba nga Haji Kaboggoza ate nga ono musomi wa dduwa. Gwe wenna obufumbo bukyankalana, businesses tezikwatagana, beera nga ate omunoonyako era akalango wekalira kagenda kuyitawo obeere nga omunoonyako akutereereze embeera ng'akozesa Holy Quran abeere nga ate akuvumula. Mpozi nateera ne ne sponsors baffe abalala aba Open Vision Tourism era nga ate bo baneeno badiringira mu bintu bya kutambuza abantu wano nawali ewamu n'okola visas ez'enjawulo gamba nga freelance, visit visas, visa change ne visas endala zonna. Gwe wenna agala okujja ku wano mu UAE okulambulako wano nawali
era bakikolako bulungi nnyo n'okubookinga okuva ku airport nate era n'okubookingira hotels beera ng'ate ogenda maaso n'okuba nga obeeyunira enamba zaabwe ez'essimu kweziri ku screen zaffe nate era n'okuba nga oyita mu kavidiyo ako omanye ebisingawo byesoogeddeeko. So waliwo omukwano gwa Whitney amanyiddwa nga Rachel olunaku lumu ye yamuwa obukakafu n'agamba nti munnange oyo Kapeesa gw'olaba yali mukwano gwange oba badde mukwano gwange nnyo ekigenze wala naye amazima amatuufu ye yakyogererawo before so twaliwo awo naye nga tusaba tetumanyi however webiba naye nga Whitney sooka obuzeeku yenna akulaba amanya gaffe then balamusiza nnyo abalabi ba Nyondo Media amanya gange nze Nyondo Whitney bana ekitali nnyo ekya Kapeesa abasinga obungi babadde nga tebakkiriza nti kituufu yafa naye nze nyina mukwano gwange bamuyita Rachel ali Saudi Arabia. Rachel nkutumiddeko nnyo mukwano kitali ekya Kapeesa. Rachel ze yali yaŋŋambako n'aŋŋamba Kapeesa kituufu yafa newankubadde abantu abamu balinga tebakkiriza nga bapostinga nnyo ku TikTok buli wamu nti Kapeesa mulamu yeekwese ayina akola stanti bintu bingi nnyo kale bye baayogera nga abantu abamu tebamanyi nti bambi kituufu yakola ki yafa. Rachel ne mubuuzaako ne mugamba Rachel Kapeesa mukwano gwo kituufu yafa oba mulamu? Nambuuza n'aŋŋamba naye tewalabako ko katambi akatambulanga nga balaga ewaka wa Kapeesa nga bakumye ekyoto kubanga newankubadde ebintu twagala nnyo okumanyika twagala nnyo okukola biki naye toyinza kuddira kintu kifaanagana bwekityo n'okiteeka ewaka ne bakuma ekyoto. Bantu bangi nnyo be nalaba abawa speech ku lwa Kapeesa naye ng'abantu ekyasinganga okubeewuunyisa okubanga Kapeesa tatuukanga waka ebbanga lino lyonna kyekyasinganga okubaleetera okugamba Kapeesa ya mulamu teyafa ebyo abikoze abiraba ayina byanoonya simanya biki naye nga Kapeesa baamize nali nakimanya nti yafa nga nakikkiriza olwekyo kyeyasooka kyeyampanga example nti basobola okukuma ekyoto maka gaabwe waka waabwe kituufu nga naye omulambo yagulabako kale yaŋŋamba ebintu bingi nenkikakasa nti kituufu Kapeesa yafa mpaka kati amawulire gavuddeyo bwebityo biri bannaye ng'agenda kuddizibwa ewaka naye nga kitalo nnyo ffenna lyekkubo naye ye yatusooseeyo kitalo nnyo kitalo ddala naye nga naffe gye tulaga. Kulumeri tubuuzeeko mukwano omulabi wa Nyondo Media wenna gy'oli gy'osinziira okuba ng'otulaba amawulire ga nnaku erinnya nze Media of course kitalo nnyo nnyinyi ddala naye nga bwe mumanyi abalabi baffe abalungi tetufulumya mawulire gatalinaako obukakafu bingi bibadde bitambula ku mitimbagano egy'enjawulo okusingira ddala abantu abawangalira ku kitimba ekiyitibwa TikTok. Videos nyingi zikoleddwa stunt this and that tubiraba batubadde tubiraba naye nga ffe bwe mukimanyi nti okuleeta ensonga mu kamera nga bwe tugireese olwaleero tumala kutuukira ddala ku ntandikwa oba ku ntobo y'ensonga ne tumanya amazima nga mwannyinazi bwayogeddeko olunaku lwajjo amawulire gafulumye era gakonfamingiddwa nti muganda waffe Kapeesa ddala kituufu yava mu bulamu bw'ensi eno. Kino kituwa kyakuyiga kinga ggwale yandaba bangi kumwe muzanyisiza nnyo obulamu bwa bannammwe nga mukola kye muyita content of which mungeremu oba endala temumanyi nti waliwo abantu bangi be mukosa wabweru eyo. Famire y'omugenzi yakosebwa kyansusso weewaawo amawulire mu kutambula gagiyambako okumanya nti ddala oba oli awo mu mbeera yateekebwawo omwana waabwe yali yafa naye ate mu ngeri endala ne mubeera nga mwaleeta collateral damage nene nnyo eri abooluganda n'ab'emikwano ab'omugenzi essaawa eno yakakasiddwa nti yafudde. Njagala okutuusa okuteesa kwange gye muli bassebo ne bannyabo abantu abawangalira ku kitimba kya TikTok okutambuza amawulire si kibi kubanga yemu ku nsonga lwaki emikutu gino bwegiri naye ate waliwo mukisussa ate ne mutamanya nti waliwo be mukosa
abamu bali ku bitanda, abamu bali ku macupa olw'ebyo bye mufulumya oluusi ebitalina mutwe na magulu nga mukiyita content. Eyo nvuddeyo njagala okutuusa okusasira kwange nate era eri famire y'omugenzi Kapeesa, maama ne taata abamuzaala, ndowooza nti mukyali balamu mwembi, abooluganda abako n'emikwano gy'omugenzi, era tusuubira ne mu kulowooza nti ng'amawulire bwe gakonfamingiddwa nti ddala muganda waffe yavudde mu bulamu bw'ensi eno oba yava mu bulamu bw'ensi eno ajja kuddizibwa obwabwe ate asobole okuweebwako eriisa evvannyuma mpaka ate bw'anaayolekezebwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Tewali kyanjawulo nnyo kiri mu kufa ng'oggyeko okubeera nti abaagenze olwaleero oba obudde buno aba asooseeyo naye ffenna ly'ekkubo. So njagala obbakubiriza okuba nga tugezaako okulaga obumu n'okuteeka omukwano wakati mu ffe. Leero Kapeesa afudde oba atuvudde ku maaso, enkya ggwe atambuza amawulire agali false ogenda kufa. Mukama bw'anaaba akyatuwadde omukisa nga tukyasobola okujja mu kamera nga bwe tuli, era tujja tutegeeza ensi nti munnange wiki waffe yatugenzeeko, oba Nyondo Rozet oba muganda wange wiki abeera ku kamera. So okubeera nga tuyisaamu amaaso ono n'oli, tukubagana tusikagana ono n'oli, naddala ba media personalities ab'enjawulo, okusika omuguwa ono n'oli okuteekawo beefs ez'enjawulo tebirina makulu. At the end of the day ffenna tuli mu industry nokola ate tuliwo okuweereza abo bantu abatulaba. Tetuliiwo kwekuba na kukuba bukuubagano kubanga twesikamibwa, tekikola sense. Tekina kye kitugattako ku bulamu obwa bulijjo. Wabula ekitugattako ku bulamu obwa bulijjo gwe omukwano gwe tuteekawo wakati mu ffe. Bwe mba nkusobezza ntuukirira onga muganda wange wansobezza wano naye tusobola okutereeza. Ate bwe mba nkoze ekirungi tokibikkako ttaka, kirage ensi nti munnange wakola ekirungi neeyanziza. Wabula okuteekawo eyo embeera okungulira abayaaye oba okumpangira abayaaye bajje bankube yonna gye baba bansanze. Mukama abo abatannasalawo nve mu bulamu bwansi ne bwonkuba n'ensigala nga kagalo ke kanyeenya bwe kati. There is nothing you can change to. So njagala okutwala omukisa guno nate era okutumira ku mikwano gyange mwenna abali Saudi Arabia abadde baagala okumanya ekituufu naddala ku mawulire gano agaliwo essaawa eno. Njagala kutumirako omukwano gwange Flavia, oli mu Kiyumba, manye oli bulungi era bwe wabaliwo ekigaanye kyonna wetuli tusobola okuba nga tubaako kye tuyiye okulaba nga tutaasa obulamu. Nsaba okujjukiza Rozet and Waiting, waliwo omukyala recently yatuweereza ssente za data content gwe tubadde tu-uploadinga, nyinza okuba neerabiro bategeezaako. Omukyala oyo bamuyita Mutoni, atufollowinga nnyo ku TikTok, teri video gye tuteekayo natagirayikinga. Buli video gye tuteeka ku YouTube y'omu ku bakomenta ne first like abasooka. Sister wafuuka maama, nze nkuyita maama ate ssenga, Madamu Mutoni nkwagala nnyo. In fact omukyala oyo y'omu ku bantu abasooka okuŋŋamba ku TikTok nankolera video bagiyita duet oba stitch naŋŋamba nti gwe best and the best of my fan. Okitegeera. So omukyala oyo yampa nnyo amaanyi okubeera nga mbeera ku TikTok. Challenges tuzifuna nnyingi okola video no nakuvuma this and that, but yaŋŋamba Medi nze mu mbeera yonna wendi. So nkutumiddeko mukyala Mutoni, nzikiriza ntumireko bakadde abanzaala maama. Maama ow'ekitiibwa mukyala Zainab nkutumiddeko nnyo, kansuubire nti oli bulungi. Papa Mr. Abdul Aziz, I beg your pardon, nkutumiddeko nnyo. Na mwenna abatulaba ku Nyondo Media, but nsaba nkutira omwoyo gwange n'ejja mmwe tugezeko okukola ekituufu. Ensobi tugireke nga nsobi era tujanjula eri ensi n'ebirungi tubifulumye nga bwe biri. Tosalamu ka kilipu aka akakunyumidde, tambuza information nga bw'eba efulumye esobole okuggwayo. Akazindalo nkazizeewo omukwano. Toyanziza mukulu Medi, gwe wenna atulaba zizo ezimu ku messages ezibadde zireetera abantu okudawutinga oba okubuusabuusa ku nfa ya Kapeesa. Abaana bafuna obuvunaanyizibwa ne bajjayo videos oba obukakafu okugezaako okunyonyola abantu nti ono omwana si mufu. So videos muziyitemu n'ennyonyola gye banyonyolangamu, then tube nga tukomawo mu ddakiika entono ddala. Kyenjagala okumanya, nyina kyenjagala okubuuza. Mwavudde ne mugamba Kapeesa yafudde, abamu ne bakkiriza kubanga okuva emabegako wali omuvubuka yamubikkako
namukolamu duet nayanguwa mangu namukolamu duet namugamba sinafa wendi oyo abalimba ekyo tukitegeera naye kati kyembuuza temunvuma mugamba KAPEESA yafudde n'abadde ku live y'ono omuwala ono gwe bagaya ono yabadde mukwano gwe ng'atera okutambula naye ono gwe babadde bakoze mu t-shirt baye Joyce manyi yaani n'avaayo n'agamba essimu za KAPEESA be bazirina bazigjeeko tebaagala muntu yenna kugikubako oba oli ayinza okugikubako nga kweri naga nte nga ssimu kweziri naye eno comment gyenva okulaba katikati abaana abamu bagamba lipu KAPEESA biki ne wavaayo liiyo gundi ye eno page ye akawunti ye ng'agamba bro ndoza mukalaba waggulu ono yagitaddeyo n'avaayo n'amugamba tobalabula kati kiki kazanyo kikemuzanya mwagambye gundi ze essimu ze mwazigjeeko yafudde essimu ne muziggyako naye kati eno komenti ani akomentinze ani alina essimu ya KAPEESA agikozesa mwagambye essimu mwazigjeeko sibwe mwatugambye anti ono yapositinze yagamba tobalabula oba mwagala kuyisaako ekivulu kyammwe nga birthday yammwe mwali kyogedde naye muleke kubuzaabuza abantu nemwe kutubuzaabuza bw'aba yafudde naye ate lwaki muvaayo kati yiyo ono yavuddeyo n'akomentinga ku gundi ya KAPEESA akawunti eyo akawunti ya KAPEESA nkimanyi naye lwaki mutubuzaabuza lwaki mubuzaabuza abantu mwogere amazima nti oba KAPEESA kubanga abaana temuva vunana n'alabye nga muvunaana abaana abavayo ne bagala KAPEESA teyafudde bategeera naye ensonga eriwo yavaayo emabegako wali omuvubuka yamubika nange evidiyo nagiraba n'amubika bulungi nti yafudde KAPEESA ekirungi yayanguwa n'amukolamu duet n'amugamba nti wendi sinafa gayo olimba biki okitegeera naye kati ani yavudde n'akozesa essimu ya KAPEESA n'agamba bro oli n'amuddamu n'amugamba tomulabula gwe gikwatemu ejja kutwala ku vidiyo y'oyo yamuzzemu ti tomulabula ojja kubiraba nze tebinkaana weba banoonya fole yange tebagifune walaayi bayitaba munnanga abaana beebika ne basasula ne ssente ne bakatinga boonojja mu kabokisa naye nga ngenda kuwa ssente bwezisooka opositinga nti gundi afudde obunyenjiri nesooka ebuna abaana babiteekamu ne ssente ne beebika ennaku nga 2 nga mulamu yeebika ogenda oleeteko ne gundi ani waliwo n'omulala eyeebika ne batulaga ne keesi nga mulambo ne tumumala ennaku 3 ne tumulaba nga ate kwabe mpulira wampita olaba banditulazeeko ambulensi eyamututte mu ddwaliro anti bagamba ambulensi eyamututte banditulazeeko ambulensi ng'emutwala tebalina lukazafu bwonna ebintu bagatta bigattuse waggulu musoke muwulirize bannange musoke muwulirize katuwulire nyambuse waliwo mukwano gwange ku building eno tukola mu kampani emu then kwolwo yayosa n'agenda mu chosen blood owulire kati bayitukira bulijjo tugenda kweyo Magi, nze waliwo audio ze bampeereza ya freezing last scene yenga like nga ono freezing neraga last scene naye ng'oli online arecordinze audio n'agamba abadde ayagazanyira abantu ku mitwe is not dead naye nga last scene eraga ya July kati abana bali mukumvu mambo the last scene is for July naye nga basiru tebamanyi munne ya freezing the last scene nagenze bamubise mu ddakiika nga 2 n'engendo okukeberayo nga yakapositinga yapositinze video ngeraga eri ku pendi still alive kugambye nze wempakanitweka nalabye nga yakapositinga tiktok ayena abeerayo gayi nkubuulire talina kivulu kyakugenda kikola freezing last scene kati like documents ezo zoyina ozina ngani ate wulira wambuuza nze nagambye ndaba bulabi
bidduka nga babula bidduka bino simu ababirese nzabirese bino byange nzabirese ekituufu bibyo kubanga era kiragira ddala nti ramba ekyamazima oli zolo nze bannange ani ngamba mbu ndi zolo ani ngamba mbu ndi zolo damu yogere nga toyogera nze bannange munansonyiwa gwangamba mbu oli zolo wengulaga erinnya lya KAPEESA ku mpapula zino ogenda kukola ki olinawo emitwalo 5 cash olinawo emitwalo 5 cash wegaba tegaliko nkuwa emitwalo 5 cash wendi wano ogalina cash tekawo amannya ekirala nze kyenziza wamamba buulireko KAPEESA teyafudde just akapeesa ka kamera yeke kafudde kati ne batugamba mbuno KAPEESA yafudde kati bagenda kuvuma naye nze sifuddeyo nja kukaabera mmale nzitike. Vidiyo ezo nga muzirabye ezibadde zigezaako okunyonyola n'okulaga abantu nti KAPEESA abadde akyali mulamu. Buli muntu yakwata obudde n'agezaako okunyonyola ensi naye ng'ate baali nabo tebamanyi mazima, baali tebamanyi kituufu naye ne bagezaako okukakasa nti KAPEESA muki mulamu. Kati ssaawa ey'olwaleero bayinza kuvaayo ne bagamba ki ensi naye nga byonna mu byonna ye yagenze era nga ffenna lyekkubo naye nga tugumya tweyongera okugumya ate ab'ekika abafamily ya KAPEESA okubanga ate baguma Mukama Katonda abawoyewoye emyoyo era n'omwoyo gw'omugenzi omukama agulamuze. Oyo mukwano gwa Whitney Rachel yagezaako okutunyonyolako ku bulamu bwa KAPEESA nga abadde awangaalira e Saudi Arabia. N'agamba nti KAPEESA yagambye atya? Yagamba nti omukyalo oyo abadde nga nnyo mukwano gwa KAPEESA era nga manyi eneeyisa ya KAPEESA era yatugamba nti KAPEESA abadde friendly nnyo eri abantu nga si ye muntu anyiiganyiiga nga ne woba olina ky'omukoze ng'abeera muntu mukakamu ate nga Eva abeera happy era mbu abadde nga ayagala nnyo amazzi ne kamera ye abadde nga mukubi wa bifaananyi ng'ayagala nnyo amazzi ago ng'abeera mu bifaananyi kwegamba nga ye muntu ayinza n'okukka mu mazzi nakubirayo ekifaananyi kitalo nnyo bannange naye nga bwe batyo nga bwe bagamba omuganda nga wagamba nti kitta kimanyidde ennyanja etta muvubi munnange amazzi gasinga okwagalira ge gakola ki ge gamuta naye nga abadde musajja musanyufu nnyo ali friendly abadde nga tayinanga buzibu ng'asembeza buli omu bambi naye nga tusaasira nnyo famire ye Mukama abagumye abakona b'emikwano n'enganda. Byebyo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abadde muntu mulamu nga mukakamu ngayaniriza takugobera wabweru naye mutegekere neza amayanja kagenze ensenefulidde abadde mpate nene kwenekutebyema أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa ekitigoma ku lw'ejjinja. Bw'obanga otuuse ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.